Weewaawo wenneeyongerayo n'amalindiriro amalala abakristaayo bakubiriziddwa okubeera n'omulamwa mu buli kye bakola olwo lwe banaasobola okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Omusumba Dr. Francis Lutaya okuva Washington mu America yawadde obubaka buno abakristaayo ba Christianity Focus Center wano mu Kisenyi. Omusumba omukenkufu Dr. Francis Lutaya okuva Washington mu America yasomoza abakristaayo ku muze gw'okwekiriiranya nga tebalina kye beekoledde ate nga basubira okukulaakulana. Omusumba ono yakubiriza abakristaayo okubeera n'omulamwa mu buli kye bakola balyoke batuukirize ebiruubirirwa byabwe mu bulamu. Ng'asinziira mu kyawandiikibwa ekisangibwa mu kitabo kya Yeremiya essula ey'okumin'omunaana okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwokutaano, omusumba yageraageranyiza omukristaayo ku mubumbi w'ebbumba n'ategeeza nga singa omubumbi talina kyamakulu kyakola mu ttaka lyakozesa okubumba, ebbumba teriba na mugaso. N'olwekyo singa n'omukristaayo naye yeesuulirayo gwa n'aggamba n'atabako kye yeekolera mu bulamu bwe asigala talina mugaso. Katonda alina vision ku ggwe ng'ebbumba lye. Bw'amala okubumba alina process gy'agenda okuyisaamu okufuula ekintu eky'omuwendo ekisobola okuweereza eri abantu abalala. Era bw'amala okufuula eky'omuwendo, wuliriza, osasulwa muwendo okujjaawo okutwala okuweereza. Omusumba era ategezeza nti abakristaayo abasinga bava ku biruubirirwa byabwe ne batunuulira abantu abalala be basuubira okubasalirawo kiki baba balina okukola, ekintu ekivaamu okwekiriiranya n'okwezza emabega. Kigambo kyonna, ate buli kigambo kyonna okiteeke mu nkola, buli kigambo kyonna obeere ng'ovunaanyizibwa nga ggwe, buli kyoyize kyonna tokitunuuliza muntu mulala, tokirowooleza muntu mulala, kibeere kikyo nga ggwe ate okikole nga ggwe. Lw'ogenda okufuuka eky'omuwendo, embeera gy'oyitamu, ebizibu by'olaba, okunyigiza kw'olaba eyinza okuba nga eyo process. Omusumba Dr. Francis Lutaya yabadde abuulira ano ku Christianity Focus Center mu Kiganda Zone we yakubiriza abakristaayo obutanyoma mirimu n'okukoma obutayagala kola nga balowooleza mu kusabiriza n'okukalubiriza abalala abababeera okumpi. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Joan Comfort Agazo. This is Kingdom TV.